ngamwe abalimi lwaki gavumenti eremedde ku kino teraba birungi biri ekitongole kya Uganda Coffee Development kakati bw'oba ogenze ne bakugamba nti ndeetera omuntu gwe bayita gavumenti taliiyo gavumenti bantu era ffe kino tetukinenyeza muzeeyi tetukinenyeza president waliwo abantu sekinoomu abavuddeyo okulaba nga batwala emmwanyi ya Munnayuganda ffe kyetutakkaanya nakyo era kyetutagenda kukkiriza lwaki Munnayuganda agaana nti kino kintu si kirungi gye tuli gwe n'okomawo kiyingizeemu n'ennyondo kubanga mu Uganda tutambulira ku nkola ya demokrasiya nga tuli presentingibwa ababaka baffe baatuula ne bagamba ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokuna omwaka guno nti ekyo kigaanye muve ku mwanyi y'abantu mugyesonyiwe ngenda kusomera report nkusomere conclusion akakiiko ka parliament ak'ebyobulimi bwe baatwalayo etteeka lino kaatuula ne kekenneenya ensonga zonna Minister ya Agriculture gye yaleeta ne kekenneenya n'ebitongole ebyenjawulo ennyonnyola gye baaleeta nange kamwa koogera nagenda mu kakiiko ako akakiiko ka parliament okole moe kati yavuddeko kuliko Honorable Auma kati ye chairperson bakyusiza conclusion ya committee report egamba bweti the committee is alive to the need for a comprehensive and responsive law that addresses the production, processing, storage and sale of all cash crops in the country. Nakira nagama mainstreaming UCDA into the civil service will negatively affect the achievements of Uganda, the achievement Uganda has attained in quality coffee production and export and access to an international market, thus stunting economic growth and development. Bwotwale mwanyi Uganda egenda kubeefiirwa n'ekifo kyebaddemu kubanga tuli mu namba 3 mu nsi yonna mu producing emwanyi ate mu bungi naye mu kuwooma emwanyi ya Uganda yisinga bulungi era kyovola banga Brazil Vietnam bagula eyaffe ne bablendinga n'eyaabwe okusobola ofuna akawoowo ako kakati ne bajja era ne bakugamba nti UCDA has invested heavily in coffee quality assurance. The reason Uganda coffee has displaced others in the global markets. Coffee quality control requires swiftness and high level of efficiency. Uganda's coffee processing engineers are currently developing to monitor quality compliance of 550 primary processors, 22 washing stations, 23 roasters, 704 buying stores and 37 export grading stores. Any delays in the enforcement of quality standards with any of the value chain actors will negatively affect the quality of coffee and Uganda's competitiveness on the global market. A report. Namalizanga kugamba the justification for rationalization of government agencies is not tenable in relation to UCDA. Therefore, the committee recommends that the bill entitled the National Coffee Amendment Bill of 2024 is not passed by the House. Akakiiko ne kakugamba nti ekitongole akavunanyizibwa ku byobulimi mu parliament negamba nti ekitongole kya UCDA kikola bulungi emirimu gyakyo naye ate ebbeeyi omulimi ali eyo omulimi ali ebukomansimbi ali ekalangala ali ebukakkata ali ekyotera ali ewaffe ekalagala ekalisizo ebbeeyi y'emmwanyi gy'ofuna olwaleero ekweyagaza ffe kasi twamutundanga 3.5 nya nga batuukako mu 4.5 nga mukuba enduulu ali kugumu 3 lwaki Uganda Coffee Development Authority yateekawo standards emmwanyi yonna nga teri ku mutindo tefuluma Uganda kati oli investor abakozesa ennyo emmwanyi abazungu gye zigenda emitala w'amayanja baagala quality kati UCDA regulatinga quality n'ofulumya emmwanyi nga nnungi eri ku mutindo yensonga lwaki waliwo akatale ekyokubiri buli lunaku UCDA eranga ebbeeyi y'emmwanyi kati omusuubuzi tasobola kuva eno n'agenda n'alimba omulimi w'emmwanyi ebukango kubanga omulimi amanyi nti ssente emmwanyi egula bweti ekyokubiri UCDA tesayininga contract yo singa oba ogula bbeeyi y'emmwanyi ng'ekka wansi w'eyo gye balanze Munnayuganda nakino njagala okitegeere nti ffe obuyinza obwaffe twabukwata ntubusa mu mikono gy'ababaka baffe era tukakasa nti omulimu babadde bagukoze bulungi naye olwaleero ffe ki kye tulina okukola kwe kuteeka ababaka baffe ku nninga tisinga ekintu kino kiba kikomezeddwawo mu mutima guno omubi ogw'effubitizi mwe bakireetera tukigobere wala kubanga twafuna okwennyamira Bukomansimbi district
ye district yezimu kuzisinga okuproducing emmwanyi mu Uganda. Naye omubaka waffe atukiikira Honorable Veronica Nanyondo abadde tatula mu kakiiko nga tuli ku nsonga y'emmwanyi, era ne ku report kebera ku copy ali ku namba 26 Honorable Nanyondo Veronica yatekako omukono bwadde eri ate mu constituency yabagamba nti tuli mu kulwanirira ki mmwanyi. Genda ku namba 29 Honorable Lukwago John Paul Mpalanyi ow'ekyotera member nga parliament omulungi akalulu ke kafiiramu n'abantu Nakatoogo bakuba omusajja amasasi kayabula abantu ne bayiwa omusaayi report kitebaliwo kino tekitegeeza nti bwe bakoledde report toliiwo, kitegeeza teweetabye mu kukola ki na kwendoosinga report kakitegeeza bo oba bakola minority report. It's not a minority report. Eno report ya committee kebera omutwe anti tengamba bo bakola eyabwe yabwe teyavaayo teriyo kubanga wano tebaligenze ku record nti tebabaddeewo. So tusaba nammwe ababaka baffe abalungi betwagala betulonda abava mu bitundu ng'emmwanyi kwe tulya Parliament twabasindika kututeeseza na birowoozo nga bino kubanga eno emmwanyi ekwatira ddala ku mulimi w'ekabira gy'osaba akalulu, omulimi w'e Nabigasa, omulimi w'ekirumba ayimiridde ku mmwanyi. Kati etteeka lino bwe lijja n'otavaayo kugamba nti ndi wakanya omulimi wange ow'ekalagala asobole okufuna essanyu, omulimi w'ekigangazi, w'ekyaziiza, ow'ekawoko gy'ozaalibwa n'otayimirirawo. Neebaza Honorable Kayemba Solo tatula ku kakiiko ka Parliament ak'ebyobulimi nitubadde twogerezeganya naga tuli mabega wammwe naffe tulwana nga Parliament tulabe ng'emmwanyi tetyoboolwa abantu basobole okufuna ku buweerero. Wano mu Central abantu badde tebane kye batunda, bw'ofuna ekizibu olina kuseetula ku luwanyi otunda TV mu nju na ntebe. Kati tulina bye tutunda emmwanyi. So ababaka baffe era bannayuganda njagala bakubiriza n'okubateekamu amaanyi. Mukulu Busuulwa ndabye wano report ya Uganda Revenue Authority ng'ekitongole ng'emmwanyi esente zaava obuwumbi 42 zonna zagenda mu consolidated kakati awo nkugambira nti ye minister Frank Tumwebaze bo baagala n'akakundi kaabwe emmwanyi bagezze kubanga kye bayogerako nti government spendinga sente nyingi ku UCDA ekitongole ekitwala omutindo gw'emmwanyi mu Uganda ate kyo kyekiwa government sente kubanga mu tteeka ly'emmwanyi UCDA ekuŋŋaanya ebitundu 2 ku buli mmwanyi efuluma product y'emmwanyi efuluma wabweru ekuŋŋaanyako ebitundu 2 ku 100. Kakati omwaka guno gwennyini financial yeno Uganda Revenue Authority yakulaze nti UCDA yakuŋŋaanya obuwumbi 82 ne milioni 253 n'emitwalo 88 ne siringi 507. UCDA bwezi kuŋŋaanya teteeka mu nsawo yaayo etwala mu consolidated fund ya Uganda kati ate yo government nekwata kati kubuno 8 mu 2 baba wadde kana mukamu kitegeeza UCDA yawadde government obuwumbi ana mukamu balina kwongerwamu maanyi bakuŋŋaanye nyingi tusobole okubanga tukulaakulana ng'eggwanga. Kanzijja obubaka buno tuyongereyo. Gwe wenna omuvubuka ayagala okwezimba mumpulira eno vidiyo giwa obudde weesonyiwa ekika ky'omukazi alowooza nti yaaliwo okuweebwa okitegeera kuba kyeraga lwatu mbu ye watali basajja tasobola kubeerawo. Walayo okikonyeeko mukwano. Ekirala mpulira weewala omukazi atakkiririza mu laavu. Kani imagine bano abawooza nze nnakoowa abasajja tonyumiza mbwezo tonyumiza bufumbo okuggyako nga naawe ebigendererwa bye bimu n'ebibye. no problem. Naye ekitali ekyo omukyalo oyo mwesonyiwe Tujagana tubitegeera mpola. kuba toyinza kuwangaalira mu kintu ky'otakkiririzaamu. Kinkubye point. Ekirala temuze wano kunkanga weewala omukazi atakukkiririzaamu kuba ojja mubuulira ku pulaani zo Nagamba ata. yalowooze nti weesoma. Omukazi tala plan B.